kati okufeza sente zange nange sobola kumuleka oba agenda kutwala ku mukoto bagenda kutwalawa naye nga ebintu bye nga maze kujiweta. Onen Chester omutuuze w'ekinnawattaka mu Kampala yavudde mu mbeera n'ayokya ebintu by'omusamize ategeerekeseko erya Eric gw'alumiriza okumufera emitwalo 48 mu w'eddagala erimufunira omulimu kyokka agenza okulaba nga tewali nkyukakyuka ate ng'akaseera keetoolodde. Nagenze nga wabbanga n'agenga embeera mbi naye nga tanyambye kusente zanjibyeko sente nasazeewo ebintu ebyo oba musamba gwe ajja kunkwata oba biki bajje bankwata. Omusasi waffe watuukidde mu kifo kino nga Eric amazeemu omusubi naye ng'Onen asomba bajjajja okwamala mu nnyumba omusamize mwabadde asula. Nagamba yagenda amufera mpola nagamba olwaleero bintu kambyokye nagula amafuta natandikirawo okubyokya. Ebijjiddwa mu nnyumba mubaddemu embogo, endege, emmindi, endeku n'ebirala era nga bakira bajjajja abafulumya abalokole bamugumya nga bwe bagenda okumusabira. Abantu bateekwa kulokoka kukkiriza Katonda. Oli ali wali mu kaveera naye ateekwa kuvaawo. N'abali kuleibwe bonna bateekwa kuvaawo. Sebo bw'omala jangu tukusabire teri kinaakubeerako. Byonna teekamu. Kino ekitundu kya Katonda si kya masabo. Tuzze okugamba abasamize bonna n'oli ali eri n'abantu bonna mbu yatejja kubeera mu ssabo ddala Katonda agenda kwokyalimu kulimu. Onen annyonnyodde engeri gye yaferebwamu era nti yalabula omusamize nga tanamuwa ssente nti singa abajjajja tebamufunira mulimu waakuddaabo ki. Era mu kusooka namugambye wenegamba nga ebintu byotekola nzija kuyonjesa bubyo. Waliwo abavumiridde eky'Onen okutwalira amateeka mu ngalo n'ayokya ebintu by'omusamize nga bagamba nti yandigenze ku poliisi. Bwefa ekyokutwalira amateeka mu ngalo ate okukikola nga anywedde kiraga nti olwedde era tali soba kikyamu yakaligenze ku poliisi oba erosi kubanga weeri nasookera ku erosi n'agamba ono yanziba teyakola. Abatuuze abalala omubadde n'abakazi omusango bagutadde ku musamize gwe bagamba nti aludde ng'ayisa abalwadde kulitalaba. Otunda buli kimu lwakuwayaga bakuyambe naye tebakuyamba otunda bintu byo byabwerere era bafere bakoze bulungi ne babyokya bamugobe singa tumukutte yani banetasuze wano agende akusanga n'obusenze bwo ne bakuteekako ebidagala ne bakuza mu kateni wewekalakasanga bakusobyako nga bakukuba. Singa abadde musawo mutuufu amayembe gandivudde ne gakuba ki abantu kati galiwo abantu bakoowu. Poliisi ezze neeyagala okukwata Onen emuseeko empingu kyokka n'abategeeza nga bw'atalina musango gw'azizza bw'atyo ne yeetulira ku dduuka eribaddewo. Oluvannyuma poliisi emututte akola statement. Ssenfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino Club KD TV.